tweyagala nnyo kyova olaba nti twagala nnyo wabula nze kyenkyalowooza nti Ssaabasajja nze nabadde mukubidde omulanga mu bubaka bwange nti ate tulabika tuddayo eri gye twava nga tetunnalwana kubanga kaakati ettaka balitutwalako Omuganda n'ettaka tebaawukana tuli mu ndoliito ez'ekika ekyo ate zitalina na makulu gamba waliwo nze kyentunuulira bulijjo baga nti ow'ekibanja alwana n'ow'ettaka mu Buganda wali tosobola wa kibanja kulwana na wattaka kubanga bw'oba oyagala ekibanja ne bw'ojja nga waliwo ensiko tosengawo omala kunoonya omwami oli omutongole n'ow'omuluka awo bwani ne baga nti awo wa Muliika n'onoonya Muliika n'omugamba njagala kunsenza wali ate weewunye nga b'ettaka baagala ab'ebibanja n'omugamba nti tugende nja kukusenzaawo naye tugende ekibanja kyo tukisaleko n'oyita ow'omuluka n'omutongole ne mumala okupima ekisande bwe kinaagenda ne musimba oba na mituba ekyokulaga oba ensalosalo zino kaakati bwe baba twayisa wano olusalosalo oli ne muliraanwa yammanya wempise n'oweno yammanya nange bw'olima n'ojja ewange nga twandikaayanye tetugenda walala omutongole n'ow'omuluka be bamala teweetaaga magistrate kubanga ate bonna babaawo ninnyini ttaka temujja kkaayana naye ate okumanya nga Abaganda baali balungi abo abalinanga ne mayiro ezo z'olaba baayagalanga nnyo abasenze kubanga bwe wasenganga kuli n'akuwa ekibanja nga tubitereezezza kwe kulanga baaleeta 1928 etteeka busuulu naki n'envujjo bw'oba owa busuulu n'oba nga n'envujjo envujjo kwe kubanga walimye ebinyeebwa n'omuweerezaayo akabbo k'ebinyeebwa ate weewunye n'ebyo Katonda by'ayagala muba muvudde ne kuga nti oli ye boosi naawe gira nze naliko nga nkyali muto naliko ku mayiro ya jjajjange naye square mile enamba bayinza okuyigga eyo n'otomanya nti waliwo abaayize ne mwana entwabanga tuli awo ng'ekisambi ky'engabi kigobye lwaki nti twagiyize mu ttaka lyo gwe obadde oliisa olabye obunankani obwo bwali butegeevu obwaliwo kakati ate omuntu okujja ano n'ajja ku bino kyova owulira nga nze nabadde ŋŋamba nti ettaka mwami Museveni aliveeko atuddize buddiza buyinza na federo yaffe tuliramule tagenda kubonaabona nalyo kubanga tumanyi byokkola yali ndowooza y'aba NRM oba ne Pulezidenti Museveni bw'abatikkire nga Ssaabataka ne tumuwakanya nze omu ku baamuwakanya kuba nali nnyingidde ne Supreme Council yaffe yasooka Mutebi yajja twateekawo Supreme Council ffe twalwanirira ekyo nga ekyali kireeta ekyo okutugamba okumutikkira nga Ssaabataka bwali butamanye kiyitibwa Ssaabataka kubanga ffe toyinza kuba Ssaabataka nga tomaze kuba Kabaka Ssaabataka kitegeeza gwe ssentebe w'abataka bano ab'ebika 5 mu omusobyo gwe ssentebe waabwe kyekitegeeza okumuyita Ssaabataka naye olw'okuba baali tebakimanyi nga batugamba nti temumuyita Kabaka muyita ekyo ne tugaana era twali tugaanye kutuusa yatugamba mbu yamala nakutuuza ame naye nze ndowooza ame teyalina kyakutukola kuba olwo twali tusobola n'okujeema Abaganda ffe twali tusinganemu ame singa baali batunyigiriza naye nno ne bamutegeeza nti Abaganda kye bagamba kituufu bawe Obwakabaka era mu 93 kwe kugamba batuddize n'ebyaffe byonna bo tebyatwala mu constitution y'e616 n'e617 abamugimu tugenda mbu Abaganda tetumanyi bye twagala naye nze njaga kubuulira mbimanyi kuba byali mu buwandiike ojjayo bujja 62 n'ogissa wano oyinza n'okujjayo n'61 n'ogissa ku kkono n'oddira 67 n'67 bye bajja eri ne bitaba mu 62 bye baatubba kakati ekimu kyova olaba nti gavumenti yayanguwa netukolera Restitution Act eya 1993 netuddiza ebyaffe yabizza mu bigambo si physically era naye kyaleeta ekyo kubanga twalina okubya-identify okubijja n'omugamba nti kino kyekino olw'ensonga eno kyekino n'ettaka ery'ennono ery'ebika twalina n'ebibira nankani waliwo n'ettaka erituteetedde okutabuka ennyo
twalina mu Buganda bwe twasalamu ettaka eryo ng'omuzungu atuyigiriza okubala ettaka erya mayiro 8 lyaweebwa abantu betuyita abakopi mu Buganda. Tetuyita abakopi abatategeera naye tulina nti bw'otoba mulangira oba mukopi. N'olwekyo ekyo temukiteeka nakiri ekyobukopi obubi. Kakati eryo baaligabana ne wasigalawo 9 nga keeka abazzukulu baabo abalijja kugamba tebaayagala kugaba ttaka lyonna liggwerewo ddala. Ne bamanya n'okumanya nti ebibira kubanga mu Buganda tussa ekitiibwa mu bibira n'entobazi ne tulekawo ne biragibwa bulungi nnyo byali ku square miles 15,000 ezo nazo nga tezirina kukwatibwako okujjako okuzirabirira ne zibeera nga bwe ziri. Ne wabeerawo olusuku lwa Kabaka mayiro 305 bannaalinnya baalina eryabwe kwegamba eryo lye tuyite ery'ennono ab'ebika kubanga edda nga omuzungu tannajja Kabaka yafuganga ettaka naye alifugira mu bika. Naye kakati ne baawulako ne bagaa nti eno square mile y'Abamamba eri yagundi ab'Empologoma nga boona balaba wali erwadda naye kati bagenze ate balitujjako mpola. Naye kakati ekyo bye byaliwo. Kakati ndowooza pulezidenti ekimutabula bulijjo mbu waliwo okuyiikiriza 85 bwe kaali katemwatemwa abaali okumpi mu buyinza beewa kinene nnyo oba oli awo ekitandibasaanidde. Naye ekyo twakitereeza mu 1928 mu lukiiko olwateekawo envujjo obusuulu n'envujjo ng'ofunye ekibanja. Era okuva olwo twatereera tetuddangayo kutuusa ku mulembe guno okuva mu 86 bwe tusabidde omuntu ng'ayinza okujja n'akusengula naganze nna ssente ne bawaliriza ne paalimenti n'ekola etteeka bwe ndi interested ogenda emukono mwegatteko yayinza okuga ntuyite kalagi nemuga nti tuyite Namugongo managa ntuyite Namiryango naye ffenna tugendawa mukono oyo ne bw'oba nga eriri ekkubo tebalikutte banno baba kusinzeeko naye mwena mulina eimu egendawa mukono. Kiringa football match omanyi nayo gwe muzannyo omulungi ennyo gw'amagezi ate mwe mwandigutegedde beta kamwoca ne Bukotono bwe baba banaazanya abazanyi olutuuka wano referee we bali musooka kubalaga nti kamwoca oteeba wano Bukoto oteebawa ne musamba naye oyinza okutuuka ku yiyo gy'oteebamu we Bukoto ng'amagulu mangi nnyo n'ogukubira defenda oba golokipa gamala okugira ki ye n'alyoka alaba oba wingi yali fuli oba ani n'amuweereza omupiira naye ogira ki ogumugunywa ogukuba miti bagukwata banyibwe bityo n'olwekyo naye mwenna muba mulwanirira ekintu kimu is that goal. Nze ekintu ekyo kye missinga wano mu Uganda twogera bintu biri flat. Kakati kyemudde ngamba nti bwe mpita ayita mu byaliwo nga tugenda ku Katikkiro, how would you like me to conclude ndage ki nkole ki lwaki? First of all ndage nsooke kulaga nti Katikkiro lwaki gaaliwo oba ontegedde ekibuuzo kiri kibadde jonosi kiri simple nkudda mbuuzi nti naliwo n'abantu baasanyuka nalaba eŋŋoma n'endaba abazina abantu baali bangi nnyo okusinga be nali ndabyeko. Katikkiro kwennyini lwali lutalo okulukkizisa gavumenti ya wakati. Ekyokubiri twalina okuddizibwa embuga zaffe zonna okuva ku Bulange okudda ku masaza Magombolola n'Emiruka era ne tubituddizibwa tugendayo. Ettaka nga bwe nkubuulidde kwe kulaba nga tukola 1993 Restitution Act n'ekomyawo ebyaffe mu theory but not practically kubanga ebimu byali bikyalabirirwa eri tulina kgenda nga tubijjayo mpola kyetukozesa okukola okubijjayo. Kati bw'omala bwe tumaze okukola ebyo ne tutandika olukiiko ne tukisala Ssaabasajja n'aga nti ebika bye biba bire kubanga twali tetukyalina buyinza buno bwe muyita political kulonda kakiiko kalondesa ng'Emmengo kuba Emmengo ffe twasooka okumanya direct elections
nga ne Uganda tennakimanya olw'enkola yaffe mu gavanensi yaffe. Era bw'onoobuuza omuntu nga Nkanji, olukiiko olwamulonda lwali direct elected, Kintu lwali direct elected, Kavuma lwali direct, nga tulonda mu masaza abanajja, kubanga olukiiko lw'e Buganda lubeeramu bano okuva omanyi obwami obwa Katikkiro butandikira mu maka. Abasajja tuyitibwa baami kuba olowoozebwa okukulembera amaka ago omuli omukyala, abaana n'abalimu. Akati olw'okuba ate osenga n'otuula buli wootudde bwe mutudde nga bano boolabye nti Bukoto ekyalo abali kuno bonna ne mumanya nti tulina okwetongoza munnaffe atugatta lwa nsonga. Tewali alagira munne nti tolyanga entula ewuwo oba tokwatanga ku kyennyanja, wabula bwe tutuuka ku kkubo eritugatta tukolera wamu. Bwe tuba twagala oluzzi olwawamu, twagala mazzi, tukolera wamu. Kakati ebyo kye kituteesaawo. N'olwekyo omwana ofiisi esooka eya Katikkiro ge maka. Ofiisi ey'okubiri ye mutongole kuba twetongozaamu. Oyo agenda ng'atukubiriza okukola ebintu ng'ebyo, atukumaakuma. Bwe kibaawo ne basanga ng'ekyalo kitono nnyo, kyebava bagatta ebyalo ne bakugamba nti babiruse, kuba kuluka, neeteekayo omuluka. Ate ne bamanya nti bw'oluka obwetaavu bw'okuteesa butandika okugira ki okugaziwa, ne bateekawo olukiiko tuluyita kitawuluzi, kutawulula ebyo ebibeera mu byalo. N'olwekyo abatuula ku kitawuluzi ye mutongole n'agenda gwe mwalonze ku munankani mumuwerekezaako n'omutaka omugundiivu buli kyalo. So abataka abagundiivu n'omutongole ne basanga omuluka yabeera chairman, kubanga ffe twakisanga nti otraininga omwami obwa chairman mulimu emirimu gy'obwa sipiika n'okumanya. Kakati kyova olaba nga tukola polisi zonna ez'omuluka awo n'ez'ebyalo. Kakati ate ne basanga nga omuluka kitono nnyo, ne bagenda nga bagatta emiruka ne mufuna eggombolola. Bwe mufuna eggombolola, ow'eggombolola yali muteekayo olukiiko olw'eggombolola. Kakati ate olw'omuluka yagenda ku ki? Ku ggombolola. N'abagundiivu luli baavudde mu byalo olwo bava mu miruka ne bagenda. Ne tutuuka nga ne magombolola tegamala, kintu kitono kwe kulaba nga tusaza n'owulira nti tulina essaza. Ate kakati ow'eggombolola yakiika ku ssaza, n'abakundiivu abavudde mu magombolola so ate mu miruka ne mukiika. Kakati bwe kivaawo ne kiryoka kituuka gye tuyita e Buganda ewa Ssaabasajja Katikkiro n'omusanga gwe baakwasa Ddamula amulamulireko Buganda. Kyova olaba olukiiko lw'e Buganda lubaamu ab'amasaza, hayirako eyo girabye okuva mu nnyumba okutuuka eri ow'amasaza yagikiikirira. Ne mubeeramu ababaka abalonda okuva mu masaza. Awo we twatandikira okukola direct elections. Owulidde? Kubanga Muzungu yatuyigiriza direct elections era tukikola nga kikola. Naye ne bwe kitandibadde luli twamanyanga engeri gye tukuŋŋaanya abantu. Ne mubeeramu ne bagamba nti yine ne Ssaabasajja oluusi aba n'ebirowoozo bye ne bateekamu n'abassaabasajja. Ate awo we twefugira nga tulina amasaza 20 baabanga 6, ogatteko abakabaka 6, ogatteko n'abamasaza, lwe lwali olukiiko lwaffe. Kyova olaba Omuzungu bwe yajja yaluyita Great Lukiiko kubanga lwali lunene. Kakati eyo ye nnamula ya Kabaka emu. Ate era oddayo ne mubika, otandikira mu nnyumba n'olyoka ogenda. Ennyumba ye kitaawo n'ennyoko, n'ogenda bajjajja aba bazaala kitaawo mu luggya, lwe luggya mwovwa. Ate abazaala bakitaawo be bakolera olunyiriri.